Yiino yayongerwako. Patience Rwaboga kati Bishop ajjudde. Yonna gye yasomera Mukama y'amanyi. Kitaawe ne nnyina bamuwadde ente 50 bw'eddunga ekirabo. I give Patience 50 cows. Full figure yandiva ku Salt TV lwakweyita presidential advisor. Nti full figure yabyogerako mu capacity ye nga presidential advisor. Wano namaze okudirectinga lawyer wange Kasiko Advocates muri joyinda gyagenda okuteeka mu bino bye batuweereza bye batuwadde bino okwewozaako kwabwe. Asabe full figure banna Uganda tukoya abantu okweyita bye batali. Nagalagire daloya wange namugayidenze asabe full figure kuba bana basoloti media balaga nti baagala kukimujjako nti ya commenting era yali ayogera ku mulamu ogwo mu capacity ye nga presidential advisor. Kakati wano njagala appointment letter ne contract letter nga bisayiningiddwako president Yoweri Kaguta Museveni oba PPS nga full figure bamu oba presidential advisor. Omusezi bamukutte alya mukwano gwe basanze gumba. Chichali chigumba na kijja mu kifuufu ne bwetubuuza aba mu kifuufu okiraba. Taata Nalukola wakanyiza okubeera omupakasi ku State House. Nalaba kutoko kitiibwa yambe ekitiibwa yagamba nti nze nasazeewo kanonde Nalukola omwana w'omupakasi naye nga mutuufu n'obupakasi sibujamu sipakasangako kusimanye no mu State House. Ebyo n'ebirala bye tukuleetera. PHIQ Media. Olwaleero Patience Rwaboga muwala wa President Yoweri Kaguta Museveni atikiddwa era kati ng'ali ku ddaala erya Bishop ajjudde. Ono aleese abantu essanyu oluvannyuma lwa Maama Museveni okulabikako eri bannayuganda era ebigambo ebibadde ebingi byandibanga bikendedde. President Museveni wamu ne Maama Museveni
bamuwadde ente 50 bweddu. I would have said more, but Mama has sat for very long. I want to thank everybody. Now, in our tradition, when somebody does something good, we give him or her gifts. I give Patience 50 cows. And the cows are from Mama and from myself. Thank you very much. Ate ye Jennifer Nakangubi banji badde bamumanyi nga presidential advisor yandiva ku Soul TV oluvannyuma lw'okweyita ekyo. Ono nno omwami Benson Muyingo owa Single Mothers Alliance Limited yamututte ku UCC olwanjwanjwa gwe yamwogeddeko, era bino nno byonna ebyatandise okuvaayo. Wano mu paragraph ndowooza ey'okusatu bagamba mu bbaluwa yaabwe nti full figure yali emboozi eyo yali mu discussion ng'ekwata tugeze nga bye yali ekwatako ng'omulamwa gwe baali baguleese, nti full figure yabyogerako mu capacity ye nga presidential advisor. Wano namaze okudirectinga lawyer wange Kasiko Advocates muli joyinda gyagenda okuteeka mu bino bye baatuweereza bye baatuwadde bino okwewozaako kwabwe. Asabe full figure bannayuganda tukoya abantu okweyita bye batali. Nagalagire ddala lawyer wange namugayidenze asabe full figure kuba bana PHIQ Media balaga nti baagala kukimujjako nti yakomentinga era yali ayogera ku mulamu ogwo mu capacity ye nga presidential advisor. Kakati wano njagala appointment letter ne contract letter nga bisayiningiddwako President Yoweri Kaguta Museveni oba PPS nga full figure bamu oba presidential advisor. Singa abatabiyira nga bulijja abadde abyeyita kitegeeza this is another criminal case, impersonation, okweyita kyatali. Solo ya wange namugayidenze dda muli joyinda mwino okubeeramu kuba PHIQ Media bennyini bebekutte ali ku kamera njagala olage waneeno bano wensaziza waneeno kigamba nti yakomentinga ku mulamwa gwe gwali kugenda maaso mu capacity ye nga presidential advisor. Kati njagala appointment letter nga bagisayininga ne contract ye ng'eri valid kunaku z'omwezi we yakolera bineeno. Bw'aba taziina another case, impersonation, criminal. Ekirala wanate bwe babadde bawandika bo bennyini beeteebye babadde baddamu UCC nga bagigamba nti bye baweereza n'akatambi kennyini bakayina bapresenters baabwe ali ku kamera njagala olage waneeno bapresenters baabwe baweereza n'obukugu n'omutindo ogwetaagisa era ne guidelines za UCC bazikwata. Ate wano wansi bagamba nti full figure balinga baagala omwegaana nti yali just bamukyaziza bukyaza. Ne bannayuganda mwenna mukimanyi full figure amaze ebbanga eriwerako amalidde ddala ekiseera ekiwera ng'akola ku PHIQ TV nga presenter. Ate ye taata wa Nalukoola ono nno yasobodde okuwangula obwa chairman LC1 awakanyizza okubeera omupakasi ku State House Entebbe oluvannyuma lw'abangi okuvaayo ne bagamba nti yali wa NRM era ng'akolera President Museveni. Bino nno abiwakanyizza olunaku olwaleero. Nalaba ku tookotoko kuliko omusajja nalaba ku tookotoko kuliko omusajja yagamba nti oyinza okuba ne kazi eggumba nerigenda libba omwana emulago simanyi ng'ate teririna mabeere nti simanyi ate oli talina waabeera nti simanyi talina waasula talina bawagizi n'amaliriza nga mpa ekitiibwa yampa ekitiibwa yagamba nti nze nasazeewo kanonde Nalukoola omwana w'omupakasi naye nga mubutuufu n'obupakasi sibujjamu nze sipakasangako kusimanye eno mu State House n'okusaawa omudo ne bwensemberaawo ku busubi bambuuza tena muzeeyi tena we kitugani apa misinde gyegiyinza okuddako naye omusajja oyo simanyi abandi musangako awantu ne mwebaza bwe nvaayo nyongera okwebaza jenosukangakati. Ate ye omusezi abadde akwatiddwa olunaku olwaleero ono nno abadde agamba abadde agenze kunoonya mukyala we n'abaana abalala bagamba nti bamukutte n'eggumba
ana ngira ndi mmanda kubanga bana abana tebasobola kubeerayo waka ali malaayo omu era mumanyi simwe wakana okiraba ate simanyi oba gaali ga muntu nze kyali kigumba nakijja mu kifuufu ne bwe tubuuza aba mu kifuufu okiraba kati muka tuli mukutaasa kati nsaba ensonyiwe naye ng'ebimu si bituufu bannange namukugwe babibuuza oyinza okukololera okusinziira abantu abali wano mulimu basenga abantu mulimu mukazi wange mulimu nyazaala kati gwe ebintu ng'ebyo obitandikirawa wadduka yeewaka nze navaayo buvi nga nzize kunoona maama w'abaana era n'abaana bange kubanga bulijjo mbeera waka bwe nava ewaka ne ŋŋenda ewa muzeeyi ne ntuukayo ne mmala n'enzirayo ewaka kati mba ndi mu kkubo ndi mu kudda waka ngenda okulaba